Yino embeera Edi Mutwe gyalimu ng'agezaako okubeera nga ayogerako n'abantu abamu mu bubba nga bali mu kkooti. Chawulira ku bulumi oba nga tuvuddeko awo katono ebyokwerinda binyezeddwa mu kkooti enkulu e Masaka ng'abakuumi ba Honorable Robert Kyagulanyi okuli Edi Mutwe baleetebwa mu kkooti okubeera nga ate bakola akakalu mu kweyimirirwa era byogenda okubeera nga olaba essaawa eno. Ye maama wa Edi Mutwe alabiddwako n'essanyu eringi ng'agezaako okubeera ng'alaba mutabani we ng'agezezzaako okubeera ng'addawo era n'ekirevu bw'okitunuulira nakyo kyongedde okubeera nga kyeyongerako kwegamba atandise okubeera nga awona mpola mpola ate nga bwe tulinda biki ebigenda okubeera nga bivaayo mu kuwulira ebivudde mu kkooti.